abalala ne bagamba nti ma yataazza kyekyo kyowulira nti nno mukaddewo anakuwala nakyo, oba bagamba nti ma yataazza bihi alwalidaani, kyekyo kye banakuwala nakyo abakadde min waladihima, nga kiva mu mwana waabwe. Gwe buli kyokola kyonna nga yataazza bihi waliduka, nga mukaddewo kimunakuwaza, manya nti nno ofuuse aaq liwalidaik, ofuuse omuntu ajemera bakadde be. Kati okusinziira kwekyo tulabye kye bayita birrul walidain ne kye bayita hukukul walidain. Kati bino obukulu bw'ekigambo birrul walidain, okulongoosa oba okuyisa abakadde ababiri obulungi, kiri min ahammil muhimmat, kiri mu bintu ebisinga obukulu, wa a'zam kurubati, era kye kintu ekisinga okusembeza mu bintu, kiri mu bintu ebikulu ennyo ebikusembeza okumpi ne Allah. Wa ajallu ta'at, era kiri mu kugondera Allah tabaraka wa ta'ala okukulu. Wa awjabul wajibat, kiri mu bintu Allah bye yasinga okusimbako essira, nga kiri mu bintu ebisinga okubeera nga bikakata ku mwana Adamu. Kiba kitegeeza ekyennyume kyakyo hukukul walidain wa hukukihima, n'okubeera nti nno omuntu ajemedde bakadde be kyeyolekera min akbaril kabair, kiri mu mazambi agasinga obunene. Buli woojemeranga mukaddewo manya nti nno kadi irtakabta kabira min akbaril kabair, weebagadde ezambi erisembayo okuba eddene mu mazambi amaki amanene. Era wa absha'u almuhlikat, bye bimu ku bintu ebizikiriza. Olwa hadithi oba olwa ayati ze tugenda okutunuulira. Ekisooka ekiraga obukulu bw'abakadde ababiri, qarana Allahu, Allah yaliraanyisa haqqul walidain, yaliraanyisa ebikakata by'abakadde ababiri, wal ihsani ilayhima, n'okulongoosa gye bali biibadati subhanahu wa ta'ala, n'okubeera n'okumusinza Allah tabaraka wa ta'ala wahdahu. Era Allah mu mbeera efaanaganako bwetyo, kad ja'ala alwalidain, yafuula abakadde ababiri asababa alzahira, ensonga eyeyolese fi wujudi lwalad, mu kubaawo kwaki kw'omwana. Kati mu mbeera efaanaganako bwetyo, hadha yadullu ala shiddati ta'akkudi haqqihima, ekyo kiraga obukulu ennyo obw'okubeera nti nno obunywevu bw'okubeera nti nno bayina haqqi gy'oli, wal ihsani ilayhima, n'okulongoosa gye bali, qawlan, mu bigambo by'oyogera nabo, wa fi'lan, ne mu bikolwa. Li anna, ku lw'ensonga abantu abo ababiri, abakadde ababiri, bayina okwagala kwe baakulaga, kwe bakolera mu buto, wal ihsani ilayhi, n'okulongoosa kwe balongoosa gy'oli. Baddu ba Allah tabaraka wa ta'ala, teriyo man yastati an yuhsina ilayk, teriyo ayinza kulongoosa
gy'oli kusinga bakadde bo. Kubamu ekifaananyi omukyala asitudde omwana ng'atudde katebe kano akasembayo eno ebbali, abamuli emabega mu takisi bwe bamugamba nti kola ki, nfuluma, n'asituka n'omwana n'akka wansi ng'amusitudde, n'avaayo nadda mu takisi, omulala n'akola ki, naye nga ono afaayo okubeera nga omwana we takosebwa, tatuusibwako buzibu oba ekyuma omukuba. Kati al ihsan gye bakolera toyinza gisanga wantu wonna. Era kyova olaba nti nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yali yagamba nti la yujizi waladun an walidihi shay'a, omwana tayina kyayinza kusasula mukadde we n'ekimu. Toyina level gyoyinza kutuukako ne bagamba nti nno osasudde muki mukadde wo, illa ekiringa ekisemberedde okulinga okusasula mukadde wo, illa ayajidahu mamlukan fayashtariyahu wa yu'tikahu, ng'amusanze yali muddu nga bamugulanga muddu, n'abeera nga amugulayo n'amuta. Ekyo kyekiringa ekikoze eki ekisemberedde, naye tolina level. Era kyova olaba nti mu hadithi ezimu, hadithi ya Bara agamba nti shahidtu nabiya sallallahu alaihi wasallam, nali ne nabbi sallallahu alaihi wasallam wa rajulan yamani, n'omusajja yali ava Yaman, hamala ummahu waraa dhahri, ng'asitudde aweese maama we ku mugongo, ng'amwetolooza, fatwafa biha alkaaba 7 ashwaat, ne yetolooza mukadde we Kaaba emirundi 7. Omusajja alaba ng'alina kyakoze, najja eri Abdullah ibn Umar n'amugamba nti aturaani kad jazaituha, ondaba nyina kye musasudde? N'amugamba nti la walau bizufratin wahidatin, ne bwe kiba ekisa ekimu ekyamuluma ng'agenda okuzaala tokituuseeko, ne bwe kiba ekisa eki ekyamuluma naye omukyala alumwa emirundi emeka ogenda okuzaala. Kakati mu mbeera efaanaganako bwetyo, abantu abafaanaganako bwe batyo bateekeddwa okubeera nga bayisibwa mu oba okulongoosa gye bali mu nnongoosa esembayo. Kati Allah tabaraka wa taala kyova olaba nti nno omuntu afaanaganako bw'ati yatuziyiza bi adina maratibil adha, okubeera nga omunakuwaza wadde n'akantu akasembayo nga ke kaliwa atta'affufu, okwekanya mukaddewo. Allah teyayogera kuvuma mukaddewo ng'olwaleero bwe kyeyoleka mu bantu abakulu abamu ne mu baana abato abamu, ng'ayolekeza obwanga ne muki. Ekyo Allah kye yayogerako adina kyekisembayo okuba ekitono, kwe kwekanya nti kati waba yayogera ku kwekanya nga ye kyayogerako. Era bino byonna ebirabikira mu mbeera abaana okuvuma bakadde baabwe, ne basahaba tebaabirabako. Basahaba ekibuuzo kye baabuuza nabbi olwaleero tekiriiwo. Basahaba kye baabuuza kyali ki? Inna min akbari lkabair, mu mazambi amanene, ayashtuma rajulu walidahu, kwe ku muntu okuvuma mukadde we. Naye tunuulira ekibuuzo kye baabuuza, baabuuza nti wakaifa yashtumu rajulu abaahu, ngeri ki omusajja gy'ayinza okuvumamu taata we? Laba ansa nabbi gye yawa teriiwo olwaleero. Ansa nabbi gye yagwa yagamba nti ayasubba rajulu abarrajuli, kwe kubeera nga omusajja avuma
taata w'omusajja omuki fayasubba abaahu ono naavuma taata we gwe nooba ng'ofuuse sababu evumisa mukaddewo ekyo kyekyaliwo ku mulembe gwa nabbi bo kye baalaba naye olwaleero ekivuddeyo omwana omuwala n'abeera nga osobola omusisinkana ng'ayomba ne maama we ng'oyinza okubuuza nti ono mujja we oba ki? Allah kyayogerako addina kitono nnyo kwe kwekaanya kyova olaba nti nno Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza mu Qur'ani n'agamba nti bwe yali annyonnyola yagamba nti wa'budu llah wala tushiriku bihi shay'a. Olaba nti Allah bwe yali a'zamu ma amara Allahu bihi, Allah kye yasinga okulagira nakyo omwana Adamu kwe kumusinza era n'obutamugattako kintu kirala yazzaako ki wabil walidaini ihsana, n'abakadde ababiri obayisa obuki obulungi. Olaba Allah bwe yaliraanyisa okumusinza nga kyekyasinga okutondesa omwana Adamu n'akirinaanyisa n'okubeera nti nno akirinaanyisa okuyisa obulungi abakadde. Ekyo bwe kiba kiragirira ku bukulu bw'okuyisa abakadde ababiri obulungi. Era ne mu ayati nyingi olaba wakadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, yalagira Allah okubeera nga tumusinza okujjako ani Allah tabaraka wa ta'ala, n'agamba wabil walidaini ihsana, n'abakadde ababiri obayisa ki obulungi. Kati eyo ensonga esooka mu mbeera Allah tabaraka wa ta'ala eraga nti nno okuyisa abakadde ababiri obulungi kikulu nnyo. Allah yakiriraanyisa n'ensonga enkulu gye yasinga okulagira naki nayo. Ensonga ey'okubiri birrul walidaini afdal min al jihad, okuyisa abakadde ababiri kisinga jihad. Wa a'la maratibul jihad fi sabilillah, okiraba nti wa a'la maratibul jihad era lyeddaala erisembayo okuba ekkulu mu kkubo lya Allah tabaraka wa ta'ala. Lihadith Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, olwa hadithi ya Abdullah ibn Umar okusiima kwa Allah kubeere ku ye, qaala agamba jaa rajulun ila nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam, yajja omusajja eri nabbi sallallahu alayhi wa sallam yasta'adhinuhu fil jihad, nga musaba olukusa agende mu jihad. Omusajja ono nabbi sallallahu alayhi wa sallam namubuuza nti ahayyun walidak, bakadde bo bakyali baki balamu? Qala na'am, nabbi omusajja n'agamba nti ye. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam n'amugamba nti fafihi ma fajahid, dayo jihadi yo gikolere mu bakadde bo ababiri. Olaba bwamujja obukulu bwa jihad, yughfaru lishahid, omuntu afiiridde mu jihad asonyibwa n'ettonde erisoose ery'omusaayi okutonya ku ki. Naye nabbi sallallahu alaihi wasallam amubuuza omusajja azze gyali, n'amugamba nti nno ya rasulallah nzize okubeera nga nwana naawe mu kkubo lya Allah tabaraka wa ta'ala. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amubuuza ahayyun walidak, bakadde bo balamu? N'amugamba nti ye. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amugamba nti dayo okole ki, jihadi yo ogirwanire mu baki, mu bakadde bo ababiri. Ensonga ey'okusatu
eraga obukulu bw'abakadde ababiri. Birrul walidain, okubeera nga omuntu ayisa bakadde ababiri obulungi, sababun, nsonga, yudkhilul janna, eyingiza ki? Olwa hadithi ya Abi Darda radiyallahu anhu agamba sami'tu Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam, ya nawulira omubaka wa Allah nga agamba alwalidu awsatu abwabil janna, omuzadde gwe mulyango ogw'omumakkati ogw'ejjana. Bimaana bw'oba oyagala okuyingira ejjana, omulyango oguyinza okuyingiza gw'olina okuyitamu okuyingira ki? Ejjana ye mukadde. Nabbi n'agamba nti fa in shi'ta, bw'oba oyagadde, fada hadha albab aw ihfadhu, bw'oba oyagadde kuuma omulyango ogwo, bw'oba oyagadde gusuulirire. Bw'oba oyagadde kuuma omulyango ogwo. Era mu hadithi endala, hadithi ngeva ku Muawiya bun Jahima radiyallahu anhuma, anna Jahimata jaa ila nabii sallallahu alaihi wasallam, nti Jahima yaje eri nabii sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulallah, n'agamba nti owange gwe mubaka wa Allah, aradtu an aghzuwa, njagadde okugenda mu lutalo okukola ki? Okulwana. Wakad jiitu astashiruka, nzize nkwebuuzeeko ku nsonga y'okugenda mu lutalo. Faqala hal laka min ummin, oyina maama wo? Qala na'am, namugamba nti ki? Ye. Nabbi sallallahu alaihi wasallam namugamba nti falzamha fa inna aljannata tahta rijlaiha, genda omwekwateko, ofeeyo okumulabirira mu ndabirira ey'enjawulo. Fa inna aljannata tahta rijlaiha, ejjana eri wansi wa bigere bye. Baddu ba Allah tabaraka wa ta'ala, Mungu gwakyawadde abazadde, falzam, weekwate ku mukadde wo, fa inna aljannata tahta rijlaihi, ejjana eri wansi wa bigere bye. Abantu bangi nnyo babatenda enkolagana, oba ku mizikiti gy'osaalira oba gy'okolera nga bakutenda, naye nga ate muzadde wo akwekokola. Abantu bangi omusanga anoonya nadduwa mu bantu, nsabiraako, naye nga ate edduwa ziyandibadde azinoonyeza mu bakadde be. Nabwekityo baddu ba Allah tabaraka wa ta'ala, ekintu ky'okubeera nga mukaddewo mu bimu ebiraga obukulu bw'okubeera nga omukadde kikulu nnyo. Daa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala man lam yubirra biwalidihi oba biwalidaihi, eri nabbi yasabira bubi omuntu atalongoose eri bakadde be. Hadithi gye mumanyi obulungi, nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba ng'eva kwa Abi Hurairata radiyallahu anhu, ategeeza n'agamba raghima anfuhu, ekigambo raghima iltasaka anfu birugham, ennyindo ye esaabaana ettaka. Bimaana afaafaganiddwa, yaliwa. Nabbi n'akiddamu thumma raghima anfuhu. Oluvannyuma n'agamba basahaba bamubuuza qila ya Rasulallah, ne bamugamba wange gwe omubaka wa Allah, man ya Rasulallah, yaani oyo? Qala man adraka walidaihi, ye muntu asinkanyewo bakadde be ababiri, inda alkibar, mu biseera byaki? By'obukulu. Ahaduhuma, omu ku babiri, au kilahuma, oba bombiriri. Thumma lam yadkhuli aljanna, oluvannyuma n'abeera nga tayingidde ki?
kibi omuntu asangiddwa mukaddewo n'abeera nga agenda kufuuka sababu ekuyingiza omuliro. Kibi. Wakad daa nabbiyu sallallahu alaihi wasallam, nabbi sabira bubi omuntu yenna abeera nga asinkanyewo mukadde we n'abeera nga tafuuse sababu emuyingiza ki jana. Nabwe kityo baddu ba Allah tabaraka wa taala tugezeeko nga bwe kisoboka okunoonya ejjana nga tuginyonyeza abakyayina chance kubeera nti balina bakadde be baabwe babeere nga bakola ki balongoosa. Ensonga endala eraga abakadde ababiri nti bakulu nnyo, nabbi sallallahu alaihi wasallam kye birrul walidaini, okuyisa abakadde ababiri obulungi, aqrabul a'mali ila Allahi azza wa jalla, gwe mulimu ogusinga okusembeza okumpi omuddu eri ani Allah. olwa hadithi ya Ibn Abbas radiyallahu anhu ategeeza annahu ataahu rajulun, yamujira omusajja, faqala inni khatabtu mraa, nze nayogereza omukyala, fa abat an tunkihani oba fa abat an tankihani, naagaana okubeera nga akola ki anfumbirwa. Wa khatabaha ghairi, namwogereza omulala atali nze, fa ahabbat an tankihahu, omukyalo ono nakkiriza okola ki omufumbirwa. Faghirtu alaiha faqataltuha, omukyala nemukwatibwa ebbuba nemutta, naye amubuuza fahal liya min taubatin, abaffe nyinayo Allah nsobola okwenenya eri Allah nakkiriza. Amubuuza nti nno, qala ummuka hayyatun, maama wo akyali muki mulamu? Qala la, namugamba nti maama wange takyakola ki takyaliwo. Qala, kyava mugamba tub ila Allah, gende wenenye eri Allah tabaraka wa taala, wataqarrab mastata'ta ilayhi min amal, osembere naye okumpi, osembere eri Allah tabaraka wa taala n'omulimu gw'onooba okoze eki. Agamba Ata' bun Yasari, fadhahabtu fasa'altu Ibn Abbas, nengenda mbuuza Ibn Abbas, lima sa'altahu an hayati ummihi, lwaki wamubuuziza ku bulamu bwa maama we? Faqala inni la a'lamu amalan, simanyiyo mulimu gwonna aqrabu ila Allahi ta'ala min birri alwalida, gusinga kuba kumpi eri Allah tabaraka wa ta'ala, gusinga kusembeza mwana Adamu eri Allah tabaraka wa ta'ala min birri alwalida, gusinga kuyisa maama wo bulungi. Kyewunyisa ng'olwaliro abaana bakulu n'omusisinkana nga tamanyi nti ono gwayogera naye mukaddewo. Lumu omukyala yali akola mu Owino, akeera ku makya agamba muwala we ali ku university nti nno ntegekera kyayi, engeri gye bakeera ennyo. Omuwala akyali mu buliri, maama we amugamba akole ki? Yamugamba naweze 18. Omukazi yasiiba ku mudaala ng'akaaba maziga, naye omwana afaanaganako bw'atyo. Abaana abampulira oba abandaba, bw'olaba nga muzaddewo nga akaabya amaziga ku lulwo, kubanga waliwo ne mu masomero agamu gye babatwala ne babaloopa ku masomero.
bw'olaba nga muzaddewo ng'akikoze manya nti eyo khasaara ajilan au ajilan ojja kusasulira amaziga ago. Sigamba baana bato bokka, mulimu n'abantu abakulu. Nabwe kityo la ono Ibn Abbas agamba nti inni la a'lamu amalan ahab au akrabu ila Allah, simanyiyo mulimu gusinga kuba kumpi nani oba kusembeza muntu okumpi ne Allah min birri. Nabwe kityo ekiraga nti okuyisa abakadde ababiri obulungi kiri mu mirimu egisinga obulungi. Ensonga endala, mukaddewo nabbi yatulaga liinul kalaami lilwalidaini, okubeera nga omuntu ebigambo byogera nabyo bo bakadde bo nga byakubagulumiza, yudkhilu ljanna, sababu ekuyingiza eki ejjana. Hadithi ngeva ku Ibn Umar radiyallahu anhuma ategeeza n'agamba nti omusajja yajja gyali kadi asaba dhunuban wa dhakaraha li Ibn Umar, n'agogera amazambi ge yayogera eri Ibn Umar, naye kino kyenjagalamu. Omusajja oyo yayogera nga la yara hadhihi dhunub, nga talaba mazambi gano okujjako nga gali mu mazambi amaki amanene. N'amugamba nti laysatuhunna min alkabair, gano amazambi goyogera sigali mu mazambi ki. N'atandika okumugamba nti hunna tisa, amazambi ago manene, naye kino kyenjagalamu. Yamugamba ekigambo kino, n'amugamba nti wabukau alwalidain, nokaaba kw'abakadde ababiri min aluquq, olw'okubakola ki, okubajeemera. Thumma qala Ibn Umar ahayun walidak ahayun waliduk, taatawo akyali muki mulamu. N'amugamba nti qala rajulun indi ummi, omusajja n'agamba nti nyina maama gwe nkyayinawo. Qala Ibn Umar amugamba fawallahi law alanta laha alqawla, singa bw'oba oyogera naye omugera n'ebigambo bya bukakamu. Wano we wali obuzibu, abantu ababeera ne bakadde baabwe, atuuka ku ddaraja erinyooma mukadde we, n'abazzukulu ne batuuka okuzanyisa jjajja waabwe, ne bamufuula ekyokuzanyisa awaka. Naye mu bintu asbab eziyingiza ejjana, law alanta laha alqawla, senga mukaddewo oba law alanta laha alkalama, senga ebigambo byoyogera nabyo naye nga kugamba weetowaza gyakola ki gyali, wa at'amtaha at'ama, n'omuliisa ki, latadkhulunna aljanna, ojja kuyingira ejjana, majtanabta alkabair, ebbanga lyomalanga weweesambye amazambi amaki. Bannange, min asbaabi eziyingiza omuntu ejjana, kino si kya just ntino mbeera ya bulijjo, wabula ibaada egenda okufuuka sababu ekuyingiza ki. Min al asbab eziyingiza omuntu ejjana ku saidi y'abakadde, idkhal assurur alayhima, okubayingizamu essanyu. Mu bantu mulimu abajja muki ennakuwadde wano nga okuva gye wava ewammwe nga toddangayo. Abantu bakutenda ku muzikiti okusaddaaka, ninga muzadde we akwekokola. Ne min al asbab, mu nsonga eziyingiza omuntu ejjana, noonyanga nnyo
idkhali surur, okuyingiza essanyu mu mukaddewo. mu mbeera efaanaganako bwetyo nabbi sallallahu alaihi wasallam hadith ngeva ku Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma qala jaa rajulun yubayi'uhu ala al-hijra, omusajja ajja ng'avudde gy'avudde yubayi'u rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ala al-hijra, nga agambye nti nze nvudde gye nvudde nzize Madina nkuweerera ya rasulallah nsenguse okujja gy'oli. wataraka abawaihi yabkiyani, naleka bakadde be nga bakola ki, bakaaba. faqala nabbi sallallahu alaihi wasallam namugamba nti irji ilaihima wa adhikuhuma kama abkaitahuma, dayo gyovudde yonna abazadde abo obasanyuse nga bwobakoze eki, bwabakabiza amaziga. kati min asbab, mu nsonga eziyingiza omuntu ejjana, abaana bato abampuliriza, abantu abakulu abakyalina kyansi, kwe kuyingiza assurur, essanyu mu bakadde bo, bilqawl n'ekigambo, bilfi'l n'ekikolwa. noonya kino ntero kigamba abantu nti okuva emasharik ne magharib teriyo kigambo barakallahu fika kifaanana kya taatawo ne maamawo. abaana abali wano mugenda ku masomero ne mutandika asimanyi tukuŋŋaanya sente batusabira edduwa. edduwa muzireka waka. kabi ki koofuna okwoza hijabu ya maamawo wadde oli muvubuka wa university? gwe noonya ekintu eki, barakallahu fiika mu mukaddewo, naye ate muzinoonya gye mutateekeddwa zinoonyeza. kigambo kimu kyokka kiyinza okulongoosa obulamu bwo. kigambo kimu kyokka kiyinza okwonoona obulamu bwo bwonna. mwana wange oganye naawe kasitooli ojja kuzaala khalas, au bakat alaik duniyaka wa akhiratak, kikwonoonera eduniya yo ne akhira. nabwe kityo bano betwogerako bantu bakwegendereza kubaganyulwamu, wa illa oyinza okuvaamu ng'ofiiriddwa. era kyova olaba nti nabbi yasabira bubi omuntu asanzeewo bazadde be ne batafuuka sababu emuyingiza ki, jana. nabwe kityo mu bimu byetufuna oba birrul walidain, nga birrul walidain nga yo okuyisa abakadde ababiri obulungi, min a'zami hukukihima, mu bintu haki gye bateekeddwa okubeera nga bafuna. ekisooka tuteekeddwa okubeera nga tulongoosa gye bakola ki, gye bali, bi ayi tariqa. kati min tamami birrul walidain, ekisembayo mu kujjuza okulongoosa eri abakadde ababiri, silatu ahal wuddi abihi, kwe kuyunga mikwano gya taatawo. lumu atunyumiza Abdullah ibn Dinar an Abdullah ibn Umara radiyallahu anhuma
أن رجل من الأعراب رقيه بطريق omusajja mu bannamalungu yamusinkana muki mukubo bitariqi makka mu kubo lye makka fasallama alayhi abdullah ibn umar namtolera salam wa hamalahu ala himarin kana yarkabuhu namteeka ne ku ngamiya ku ndogoyi gye yali yebagala wa a'ataahu amamatahu namuwa neki n'ekitambaala kye faqala abdullah ibn dinar namugamba aslahaka allah ng'agamba abdullah ibn umar allah akulungamye oba akulongoose innahum al a'rab mazima bano bannamaki bannamalungu wa innahum yardawna bil yasir era batsiima ekyo ekitono kyokoze eki faqala abdullah inna abaka mazima ki inna aba hadha mazima kitaawe wono omusajja kana wuddan li umara bun al-khattab yali mukwano gwa umar bun al-khattab ategeeza abdullah ibn umar ng'ategeeza kitaawe wono yali mukwano gwa umar bun al-khattab wa inni sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam nze nawulira omubaka wa allah yaqulu ng'agamba nti inna min abarri albir ekisembayo mu kuyisa abakadde ababiri obuki obulungi silatu ahli wuddi abihi kwe kuyunga mikwano abantu ba mukwano gwani mikwano gya taatawo ku nsonga eyo birrul walidain la yaktassu bil muslimin tekyeyawulidde basiraamu ki bakadde bo basiraamu bokka wabula ne n'abatali baki basiraamu olina obayisa obulungi olwa hadithi ya asma binti abi bakar radiyallahu anhuma qalat atatni ummi raghibatan mama wange yajja okuva makka aze madina nga anetaaga fi ahdi nabii sallallahu alaihi wasallam ku mulembe gwa nabii sallallahu alaihi wasallam fasaltu nabiyya sallallahu alaihi wasallam asiluha abaffe muyunge qala na'am namugamba nti ki ye kati kiba kitegeeza nti mukaddewo ne bwataba muki musiraamu mu mbeera efaanaganako bwetyo bwe tumala okutunuulira omuntu ayinza okwebuuza nti kale tulabye abakadde ababiri okubayisa obulungi naye sikyayina oba oluusi ayinza okuba nga olwaleero bakadde be tebakyakola ki tebakyaliwo akola atya okulongoosa okuyisa abakadde ababiri obulungi kuyina emitendero emeka omutendero ogusooka gwe gwa waggulu okubayisa obulungi mu bulamu bwabwe n'oluvannyuma lw'okufa kwabwe omuteeko ogwokubiri beebo abayisa bakadde baabwe obulungi mu bulamu bwabwe ne babeerabira oluvannyuma lw'okufa kwabwe omuteeko ogwokusatu beebo abategedde omugaso gw'okuyisa obulungi ne bayisa obulungi bakadde baabwe baada mautihima oluvannyuma lw'okufa ekyokuyisa abakadde ababiri obulungi mu bulamu bwabwe kikola ki kitegerekeka kubalabirira mu ndabirira ennungi mu mbeera zonna kubakyalira kwogera bigambo birungi naye kaifa ya timmo ngeri ki gwe tuyinza okutuukiriza
okuyisa abakadde ababiri ba'da wafatihima oluvanyuma lw'okufa kwabwe. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatuyigiriza ekisooka okuyisa abakadde ababiri obulungi ba'da wafatihima as-salatu alayhima, okubasabira omuntu kiba kyabulyaza amaanya nnyo omuntu okujjukira obujjukizi mu mwaka omulamba n'oteekawo omukolo edduwa n'olyoka osabira mukaddewo mulamanzaani ate bo tebennyini bannanyini mufu tebabaawo, babeera mu fumbiro. Ndowooza sheek mumaze bano bazze ku mulimu era bo bano olw'okuba olunaku olw'27 luba bize nnyo balina okufunza balina okukola ki, balina owalala we bajja wa ila ruhi fulani allahumma irhamahu wa askinuhu fil janna al-fatiha omulala ikozi yani ne babavungavunga bwe batyo ne babagatta omulundi gumu muleete seeka agenda ndowooza ekyo kimala mwe bannannyini batudde beewuunya kubanga olumu bazisitula ne bazitwala ne mu kyalo, bo batudde eri mu mimwanyi beewuunya emwanyi taata ze yaleka ziwangadde. Omuntu ow'obuvunaanyizibwa eyafiirwa mukadde we wandibadde tokka wansi wa mirundi egi 5 mu lunaku ng'osabira mukaddewo. Eriyo abantu olwaleero nga bali mu kabbuli nga tebaawukanangako n'abaana baabwe. Hadithi ngeva kwa Abi Hurairata radiyallahu anhu, Nabbi sallallahu alaihi wasallam atugamba turfa'u lilmayyit darajatuhu, omufu bamusitula eddaala ne gyali mu kabbuli n'alaba nti akoze eki, n'abuuza ya rabbi ayu shay'in hadha, omulezi wange kiki kino? Ne bamugamba nti waladuka istaghfara lak, omwana wakusabidde. Kiri kitya ku subhi, kiri kitya ku dhuhuri, tekyetaagisa na mirimu mingi, tekyetaaga wuzu, tekyetaaga na kuva ku mmere gy'owaata. Rabbi ighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira, nga balipootinga mu kabbuli. Naye bulyaza amaanya ki obukutuusa ku ddaala okujjukira mukaddewo omulundi ogwo gumu mu mwaka? Nammwe muli bazadde, muzadde abaana era mulaba obulumi bwe muyitamu nga mukuza abaana, naye gwe n'osuulawo mukaddewo mu kifo ky'okubeera nti nno omujjukira eri gye baalaga si wangu, beetaavu eri eki edduwa, naye n'otasabira mukaddewo omwaka mulamba. Nabwe kityo baddu ba Allah tabaraka wa taala tweddeko ku nsonga y'abakadde, tubasabire mu mbeera yonna. Ekyokubiri, Nabbi kye yatuyigiriza okuyisa abakadde ababiri obulungi ba'da wafatihima, oluvannyuma lw'okola ki kwabwe. Ekisooka as-sadaqatu lahuma, ekyokubiri al istighfaru lahuma, okubasabira Allah abasonyiwe ebyo byakola ki
ekyokusatu wasadaqatu lahuma okubakola ki okusaddaaka olwaleero wano diiru weeri jukira mukaddewo kweno projekiti gye bataddewo ebbanga lyeneemalawo omuteereyo akantu konna mu byoteekeddwa era kyova olaba nti nno omuntu omukadde abifunamu oluvannyuma lw'okufa kwe asadaqatu lahuma era kyova olaba nti nno omusajja yajja eri nabbi sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti inna ummi tufiyat maama wange yafa walam tuusi n'atakola ki n'atalaama n'amugamba ayanfauha oba afayanfauha abaffe kimugasa singa mba musaddaakidde omusajja obulumi bumuluma maama we talaamye talina kalese mu sadaqatul jariya ajja eri nabbi ambuuza nti ya rasulallah owange gwe omubaka wa Allah maama wange yafa naye teyalaama kantu konna naye kikola ki kimugasa senga musaddaakira nabbi namugamba nti naam namugamba nti ye fatasaddaka bikhirafin omusajja nasaddaaka ennimiro y'entende ennimiro y'entende ku mulembe gwa nabbi kyali kya bbeeyi nnyo n'omusajja yakola ki yagiwaayo lwaki lwa maama we kwata kyonna kyosobola ojjukire mukaddewo obeere ng'omuweerayo mu kkubo lya Allah ensonga ey'okusatu ku kuyisa abakadde ababiri obulungi oluvannyuma lw'okufa wasilatu arrahmi allati la tusalu illa bihima n'okuyunga oluganda olwo olutayungibwa okugjako n'abakadde abameka waliwo oluganda olw'omumusaayi naye olwaleero bakadde baffe bwe bafa abavubuka abaana abato ayagamba oyo just yanko naye kibalibwa mu kuyisa abakadde ababiri obulungi maama wo avuddewo nabbi yagamba nti alkhalatu mithlu bimanzilati man al maama w'omuto ali mu kidaala oba alinga maama wo ddala n'okuva maama wo we yavaawo bamaama babato obalambulako oba abo just ba anti ng'olwaleero bwe mwogera just oyo anti just anti wange nabwe kityo baddu ba Allah tabaraka wa taala eno nsonga tuteekeddwa ogiteekako kati ayagala okulongoosa nga chansi yakubula oba ayagala okutuuka ku ddaala erisooka okugatta ebimeka ebibiri okuyisa bakadde be obulungi nga balamu n'oluvannyuma lw'okufa kwabwe ligattako ekigambo ky'okubeera nti obasabira ekyo tukiteeke mu puroguramu yaffe buli lunaku teekayo ku akawunti ya mukaddewo ekitono ennyo emirundi emeka 5 buli bwogenda mu swala naye wandibadde nibwo abamu abavuga emmotoka nojjukira ne bwoba osibyeko ku kitaala bwoti nogamba nti allahumma ghfir li waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira niweeyongerayo ekyo kimenya kyetaaga kufuna wuzu kyetaaga genda mu muzikiti kyetaaga kujjayo miliyoni ku akawunti omala okufumba emmere kubanga kakati ekyemmere kyo kyekikulu wallahi sente zitubuze ez'edduwa ya taata teriyo bid'a okujjako ng'esangulawo sunna kati bwe twava ku kiri
ku sunna ne tuteekawo kati nedduwa zitulemye okusoma nabwe kityo baddu ba Allah tabaraka wa taala nkubiriza omwoyo gwange awulira nti nno olumwa mukaddewo musabire musaddaka nga omuweerayo kuki kululwe n'ekisembayo kwe kuyunga oluganda. Bw'ona oyunga oluganda lwa mukaddewo ojja kuba oyisizza mukaddewo obulungi oluvannyuma lw'okola ki. Mulambule ku bamaama bammwe abato, mulambule ku bataata bammwe abato, mulambule ku bannyina b'abamaama bammwe bakojja bammwe, ojja kuba ng'oyisizza maama wo obulungi oluvannyuma lw'okufa kwabwe. Sijja kusukkaawo. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. بارك الله فيكم وجزاك الله خيرا.